Okay, bakusa nnyo mu bulango wa Kamafe mwebale kubanga mukyali ku GMTV Twin Deep Dive ziba lwa Sunday okuva ku ssaawa 3 okutuuka ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Tukwata ku nsonga ez'enjawulo naddala z'obadde omanyiiko ntuzikuwaako obumanyi obwebuziba. Leero tutunuulidde ku Uganda Revival ku mutemwa oba ku mutwe gwe tutuumira Pentecostal Transformation. Tutumu kutunulako ennyo abapentekooti bano bajja batya etimu kufaako nenjala kujjukiza Seven Hills Nursery Primary School gye bali nnyo osobola okubasanga awo e Lugoba ya Lugoba Kawempe gye basangibwa Seven Hills Nursery and Primary School obakwira ku simu yabwe 0751 42772 aba Seven Hills Nursery and Primary School bakutegeeza tubandisa abaana kulwa okusoma okutandika omwaka ogujja mu first term abawandisa omwana wo kati bayigiriza naddala abaana oluzungu n'ebitera bingi isomero lyanjawulo bakwire ku 0754 ojja kubanga osobola okukola ki ojja kubanga osobola obbafuna ate njagala kujjukiza nti GMC Fashions GMC Fashions yanyambaza munnange yanyambaza no naina utali wakanga agamba ateza agora kale nagora nawe kutumiddeko ne James Fashions asangibwa awekazo yes awekazo jakuba kwa ku namba yesimu ngera kujukiza abayimbi bonna muri Aduna Miss Records producer Vise ali kuzo musamu 02 chana mwemu producer Vise ali kuzo musamu 02 chana mwemu zo musamu 02 chana mwemu ali awo maganjo Aduna Miss Records akola nyimba zonna musajja mumanyivu mu byakola ate mwesimbu osokuba ngo omusinkanako ng'oyogerako naye aba Blossom Enterprise batumiddeko batunda amataka teba kuyambako okugula n'okuzimba ng'oli wabweru w'eggwanga ojja kuba ng'osobola okuba contacting aba Blossom Enterprises babeerenga bakuyambako kubanga ebintu babikwasaganya mwena gye musinza okubanga mutulaba n'otugoberera twagala okubebaza mwebale kubanga mutwagala mwebale kubanga mufaayo nnyo naddala ku programu yaffe eno eya Deep Dive. Manyi abantu bangi abangamba nakulabye naye yogera ku kino bana abaine emitwe gye nga muli anti twandibadde tujikwatako ebuziba for example musajja omuli atubuza ku Sunday ro teka lya Sunday ne tuli discussinga lunyino za twali discussinga n'amatira tyaddamu kutunyiga yasirika sebo wasirika lwakubeteka twalikwatako bulunyi tukunyonyola bulungi obala okubanga twayogera ntukunyiza Mayise singa mazima we gaba gasobola okubanga gakunyiza ne kyesumya nti kyakunyiza ne manti we twakinyonyola wakitegeera bulungi so webale kubanga wali omuliza mulungi ne ate sigala ng'osaba omutego nagwo lwaga kubanga tu discussingako enamba eri waggulu so okuteeka ku WhatsApp yaffe ojja kubanga tuyitawo bulungi nnyo tujja kuba tukwata ku nsonga ye ate tujja kuba tukunyonyola bulungi nnyo nyeni ddala okay tutunde abapentekote kuwa webatandika kijja kitya ne kati njagala kugamba nti mwaka gwa 1906 abapentekote bali batandise 1906 mwena jukira Obote yafuga Obote yali afuga 1906 mwena so abapentekote baliwo bulungi tebalina buzibu bonna naye omwaka ogwali omwaka omuzibu nnyo gwe mwaka ogwayingirawo omwaka gwa 1972 awo Idi Amin Dada wajja mu bukulembeze yali musajja wanjawulo nnyo naddala ku bapentekote teyabaagala waliwo persecution y'amaanyi eri abalokole era awo tujja discussingako ne 1972 to 1978 okimanyi nti allegation eziriwo nti abalokole baamala kusaba Amini n'agenda abalokole nti bebasaba Amini okuvaako because persecution ya Amin ku balokole yali so real yali persecution nga y'amaanyi nnyo yabakwatako nnyo na yabatulugunya like okutulugunya abalokole kwali kwawaggulu nnyo ku mulembe gwa Amin mu mwaka gwa 1972 jukira baze mu 1906 batandise okubanga bayingira mu kintu kino kubanga East African Revival 1922 to 1950 ngitandika okukka kati niwajjawo ba Dauda amaze okubuulya abalokole batandise okubanga bayingira mu kipentekooti myaka giseewo mitini Amini aze Amini yali musajja mu Islam Amini wajja n'abatabayisa bulungi awo ne bagenda mu kituyita underground preaching jaji kunyonyolako tujja gikolako omusajja omu gwe takyazaako Bishop Jotham Mutebi bamusibirako mu Nakasero Research Bureau yes Nakasero Research Bureau bagimusibiramuko ne bamuteeka eyo
bamala omuteekayo ne bamutulugunyiza eyo kati bali balina n'okumutta bangi abalokole abaafanga ba Apostle Mitala bagamba nti bakukusanga enjiri. Yes, enjiri bagikukusanga nga bagenda e Kenya ne bakukusa enjiri nga balina okuleeta Bayibuli nga bagikwese nga baleetako olupapula lumu olupapula Bayibuli gy'osoma yonna leero abasajja ba Apostle Mitala baleetanga olupapula lumu ku lumu. Omusumba Apostle Serada. I'm just giving a hint because tugenda kigendamu zikiriza nkuyisemu through. I'm just walking through that journey till tunawo tugituuseko ojja kuba otegera ddala kye twogerako. Omusajja naddala gwe tuyita Apostle Serada. Apostle Serada bano baabakwatanga abasirikale. So prostitution ya mind tusobola okwogerako nabo bonna bagenda tuwa stories entuufu and in their depth okujjako okubanga tubamanyinga abakeera mu Ndeeba Victory Church ne bakola service Apostle Mitala n'akola ne waliwo stories ziri behind naddala aba full gospel nanjoga ne Bishop Jetha Mutebi nanyumiza nti yatuka mu research bureau bayagala okumujja musirikale ngawulira ennyonta y'okubayo omuntu esasaafe sajja bayinanga ennyonta ng'oli aba n'ennyonta egamba nti njagala kufunayo gwe nkuba sasi kufa. Ngawulyanga waba kusaba awulira emirembe mingi so ebyo byonna byali bitambula nga si ebintu ebyangu naye nga balina okubuulira mu bugwe bw'obutyo. So abapentekote batyo bava era onayinjoga ne Bishop Geoffrey Luwaga agamba nti their alliance to President Museveni is explained by 1972 kye bayitamu pacification eyo yaliwo kizibu nti esigala kyogera nti era omukulembeze w'eggwanga wajja mu 1986 yabaako freedom nejjuke naye watukira mu bukulembeze waliwo olukiiko olumu olwali ekololo mu 2019 tujja dutuukako tujja discussinga byonna lwategekebwa Pastor Robert Kayanja, Bishop Godfrey Luwaga, Apostle Serada bonna baategeka olukuŋŋaana luno nga balina kye baagala okusaba omukulembeze w'eggwanga. So pacification yali y'amaanyi omwaka ogwo ne basooka baddirira emabega ne kibasika wakati awo eddiini y'abalokole nga tebasobola kwezimba. Jjukira buli ddiini lyagezangako okwezimba nti olaba abakatuliki baazimbanga amasomero olaba amakanisa gaabwe nakulaze ku Lutiko simanyi oba tusobola okufuna neera ebifaananyi by'Olutiko lw'e Lubaga. Etiko y'e Lubaga yali enyirira nnyo ogiraba nti yazimba yadde baselebratinga emyaka 10 baazimba bulungi Lutiko alabika bulungi anyirira naye ogenda okutuuna nti obuuza abalokole nti ekesa zaabwe zaalingawa. So pacification yaabwe yali y'amaanyi nga tebasobola kufuna time kuzimba makanisa nga tebasobola nga time y'okuzimba tebagiina nga buli kaseera bali mu dduka olaba that is Lubaga Cathedral olaba engeri gye baagizimbamu ya celebrating emyaka 10. That building is 100 years 100 years. This is 2026 obala 100 years olaba nti baagizimba mu 1926. That building is 100 years. But because balinawo ku ddembe tonotono ne si bonna nti otunulira ku Lubaga Cathedral Namirembe Cathedral yiyo baagizimba the same years 100 years ne kati abapentekooti bano bo baafuna ekizibu ky'amaanyi ne batasobola kubanga basetulinga. Now kino ekizibu kyali kyatakinga kyali kyangu nti kyali kyatakinze nzikiriza naye kyatakinga nzikiriza kyatakinga ebintu bibiri kyatakinga the social and the economic welfare of the born agains. It's explaining that Chiwempe movement nti bagenda bawe eddembe ly'okussa mu 1986 nga tebasobola kuzimba makanisa jjuke abadde mu kwekeka tebakola manyi kyekimu ekiri e Nigeria. It is so devastating what is happening in Nigeria naddala mu northern Nigeria ne Fulani people. Fulani people they are killing the Fulani people ogenda obetegereza nti the Muslim community egezaako kubanga destroyinga wagenza okanga ne President Donald Trump ajja n'akyogerako tubikusomoza kale week eno amawulire gabadde mangi nenja tutunula ennyo ensonga olwali tugenda besinga tugenda kuba tulaba what transpired naddala mu Command the Future Conference yabaddeawo ku Miracle Center wa Pastor Robert and Jessica Kayanja ne Lubaga bategese Command the Future Conference where great speakers came. Omukyala one of the presidential advisors to President Donald Trump omukyala gweta Paulina White babaddewo n'ensinkana ne President Kaguta Museveni. Ngenda bikuteerayo ngenda saba show ya leero njagala osigala nga olaba what transpired kiki boogedde abiki bateesa and then olabe when tujja ku Sunday jja tugenda kuba tudiscussinga nnyo
kwebyoba olabye ne Command the Future Conference mainly is about okukyusa the livelihood naddala ya the Pentecostal Church mu Uganda, okukyusa obulamu bwa Pentecostal Church okubanga obulamu bwa bukyuka okudda ku ssa epya. Olukungaana luno key speakers mwabaddemu General York y'omu ku abakulembera amagye, yes yali General mu ggye lya America, yalina ensonga ze yakutteko. Omukyala Omunnakenya nga ye CEO wa MTN babadde ba keynote speakers yayogedde olunaku lwadde Lwakutaano, yes omukyala presidential advisor wa Donald Trump amuyita Paulina White yayogedde ku lunaku lwabadde Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga, yayogedde ensonga nnyingi zindowooza nti yadde kino kyabadde something like commanding a future ku building ba leaders ab'enkya nga b'amaanyi nga batunudde nnyo bunga aba Pentecost okola nti bavaayo batya mu kanya k'obwavu. So program ya leero njagala kuba nga mbaleetera biki ebya transparency, njagala kuba nga mbawaako President Museveni yagambye ki, njagala bawaako kubanga twabaddeyo yes ande ku TV nene GMTV. So njagala kuba nga nkwako President Museveni yagambye ki n'abalala bonna what really transpired. Kyesubira nti onaamala obbirabira ojja kukkiriza nti yeah it was worth watching. So tugenda kuyingira mu Command the Future Conference. Abalokole bemuviiramu abo batamina company esima ebigolodi mwe munaamanya mwakichenga. Can you say hello to the people please? Buza ku bantu. Praise God, church. Kama iwazwe kanisa. Thank you so much, Pastor. I'm delighted to be here. I'm a daughter of this church. My life is a living testimony of the fact that there is nothing God cannot do. I feel like I am a litmus paper that God is using to wake up many young people in leadership and also in light of vision of what you can achieve and how much impact you can create as a young person. So I'm very grateful for the grace. I'm grateful for the Spirit of God. I'm grateful for the prayers, Pastor. And I'm grateful for the fact that I have the privilege to directly know you as a man of God and for all the times you have stood with us as a family. I have endless testimonies that I keep sharing with friends, and I still have many more testimonies. And it is all nothing but glory to God. May God bless you all. I would just like to amplify on what Pastor has said. I believe that one of the reasons as to why I am in the Ministry of Mineral Development at this particular time, my main objective is to attract as many young people and as many Ugandans in the mineral business. Because God blessed us with the resources. The resources are existent, but we do not have the capacity and the knowledge to exploit and benefit from these resources. I'm always heartbroken when I see the most basic of technologies, when I see the most basic of licenses go to foreigners. When we have Ugandans who equally have the capacity, but fear and ignorance keeping them away. I want to assure you that the natural resources we have are not a curse. They are a blessing to Uganda, and they are the ones that are actually going to build the future of this country. And it is the children of God that will take lead in that. Because being in this ministry, to begin with, requires a lot of honesty. But also
a lot of patience era kyetagisa okuba n'obugumiikiriza obungi and information on what exactly is supposed to be done. n'okuba ng'omanyi kyennyini ekiraga okukolebwa. Pastor, the mineral business is one of those businesses that is abnormally profitable. bizinesi y'obugagga eby'omutaka erimu amagoba agatogerekeka. But you have to be patient to get there. naye olina okuba ng'oli mugumiikiriza otuuka ku magoba You ago. have to be well informed to be able to know what you're investing in and what you expect to get out of it. olina okuba ng'olina obubaka obumala n'omanya kikyoteekamu ssente nakyo kyosuubira okugyamu. We have people flying in and out of the country every day with information about our country that Ugandans barely know. waliwo abantu abava ebweru najja mu uganda ng'alina byamanyi ku uganda ne munaganda tabimanyi. They read, they research, and they are knocking on our offices every day basoma ne saying, banoonyereza we batutuukirira. read on this online blog saying that Uganda has discovered rare earth minerals. oli najja n'agamba tusome ku intaneti nti uganda erina byezudde eby'omugagga eby'omuttaka ebitalabika. We discovered that Uganda has millions of tons of gold. twazuula uganda erimu ttani mu bukadde obwa zaabu. We can bring this on board. How best can we benefit from this tusobola opportunity? okiteekawo naye tusobola kifunamu tutya kitugase ngaffe. And the Ugandans are just not bothered. They are waiting tomorrow to say, government is not helping us benefit from our resources. bannayuganda tebabiriiko tebanoonyereza balinda kufuna ya gavumenti tetufa kukozesa byabugagga ffe eby'omutaka. But I'm glad that the few Ugandans who are actually interested in the business now are picking up fast. ndi musanyufu nti bannayuganda abakiyingiddemu abataddeko ebirowoozo batandika okubaako kye bafunamu. And I want to testify, I actually have a member of this church that is in the gold business. kanjulire waliwo omuntu asabira mu kanisa eno ali mu bizinesi za Came zaabu. to office and said, I am from Miracle Center. I would like to know about the gold business. And they're in the process of acquiring their license. yajja n'antuukira n'agamba njaga nva kumira ku ssente nagamba miracle business era ali mukola kugula layisensi ye. So I just want to encourage all of you, please reach out, get as much information as you can. We have artisanal miners, we have small scale miners, we have medium scale miners, we have large scale miners. You don't have to be the biggest of them all. osobola otandikira ku ddaali yonna ly'oliko okuva ku wansi w'empaka. You can start small and grow there. osobola otandika nga ku ddaala ettono n'okulaakulana. As we speak now, government is investing into a domestic gold purchase program by government, by Bank of Uganda. gavumenti eteekawo engeri gy'osobola okugula zaabu wano mu uganda tuyita Bank of Uganda. So as government, we are going to start saving in gold. nga gavumenti tugenda tandika otereka ssente nga ziri mu zaabu. Locally, a gram of gold in Uganda shillings at the mines goes for about 200 to 300,000 Uganda shillings gulaamu emu eya zaabu gye bagisima eri mitwalo 2 oba 3 eza uganda before it is refined. nga tebannaba namukolako mulongoosa. A kilogram Kilo ya would zaabu then go for about, when it is not yet refined, you would get a kilogram for less than $10,000. kiro ya zaabu tosobola gifuna okunya mu omutwalo gwa dola gye batannaba kukolako girongoosa. But a refined kilogram of gold goes for up to about $100,000. kiro ya zaabu gye bamaze okukolako n'olongoosa eri mitwalo 10 egya dola. And the refining fee, Pastor, is only $1,000. ate nga ssente ez'omulongoosa oyo ow'emitwalo 10 egya dola wa 1000 olwa dola omutwalo gwa So dola. I pray that God uses His Spirit to hover over many Ugandans to actually invest in the development of their natural resources. nsaba katonda omwoyo wa katonda abamire ku bannayuganda bangi basse ssente mu kulaakulanya ebyobugagga eby'omuttaka byaffe. And Pastor, I'm grateful that you actually gave me this opportunity to speak to the congregation. era musumba nkwebaza omukisa gw'obadde okwogerako n'ekibiina ky'abantu bano. May God bless you all. katonda bawe omukisa mwenna. Thank you. ekyo ekibalo kiwulidde. Injiri agamat. Thank you, Honorable Minister. Thank you. Ekibalo kiwulidde. had the curriculum. Bano abasima gold mu bendenewa. People digging the gold in the mines. Ka gulaamu bakabawera ku mitwalo 2. A gram is 200,000. Ng'ate kilo. Yet a kilogram. Gram. Emu oba gram, something like that. Eri mutwalo. It is $10,000. Ogwa America. $10,000. Kati kilo eteri refined. That is unrefined. What Bagirongoosa. when it is refined? Kati ndoze eri mitwalo oba 10. 100,000. Eri mitwalo 10 egya dola. 100,000. Bameka baagala okufuna ku dola. How many want to handle some dollars? Atuwulidde kye ŋŋambye. Ŋŋambye bameka baagala mbawe ku dola. How many want to get some dollars? Kati mukyamuse.
njagala okwate ku ttaka. I want you to put your hands on the ground. Kwata ku ttaka eryo wooli. Put your hands on the ground. Doolazo zigenda kuvaayo mu linnya lya Yesu.